so bakadama namwe ensonga eyo mugitunulemu abali e Saudi, Dubai, UK, Canada, South Africa, Qatar, Saudi mwenna ninde ekyo mukitunulemu. Namba yange gyeri ku TikTok ne ku Facebook kwetu tukozesa Redditens naye nga TikTok oba ebifuna bulungi byonna osobola okunkubirako oba nonsindikira message ku WhatsApp nonga muganda wange mbaliramu nyakutandika kintu ekyo nkoze ntya singa okuva eno ddaana ate nodda mu maziga omuntu amaze emyaka 5 ebweru n'okomawo wano ate n'otandika okukaaba nga buli omu akusekerera uyo amaze emyaka 6 ebweru talina wadde n'ekikumi. Mubyewala ebyo bambi nze mbalaba nnyo n'empulira n'ennaku n'enkwata naye nga nengamba sirina wemba nnyonnyola naye kati wemba nfunye TV ng'eno najja nankolako interview n'abateerayo ne mulaba namba nzisomye osobola okunkubirako nze okukuwa amagezi kwa bwereere osasuza okuneebuuzaako kwa bwereere gwomanyi kyolimpa nze n'oba tonguzeeko tenti naye nsobola okukuwa ku magezi nenkubalira waliwo bano bowa amagezi n'agenda n'apaalira eyo ate ne bamutomeza kuba tenti zirimu ebika materiali mu ebika tenti zirina standard yaazo abamu akubbira mu sayizi wannakuwa tenti nga ngeze tenti ka tenti ey'ekikumi standard eba fuuti 3 ku 15 naye abasinga bakola fuuti 14 teeza wano ziba 24 wali ziba 28 ziba teziwera 3 erayini y'obutebe ennamba okuva wano paka eri abaagiri kati ojja nekugamba sente bwe zino ogende ne bagamba zino ogamba ono omubbi ng'ogendawa eri gye banaakubbira naye nga matirio gwe bakuwadde feeke ebyuma bye bakuwadde 1 mm tenti yennyini tekola ki tewera olw'okuba bagamba esente entono naye ffe nga red tents ebyo tetukola ki tetubikola weebiri kuba tumanyi we babikola tumanyi engeri gye babikolamu naye ffe okukuuma ekintu kyaffe nga omayo erinnya lyaffe letwini babireka ebyo tetubikola tetukola ekyo standard oba tukoze ekitono kyekyo naye manya gwokoleddeko tali dda walala newaligira nti ng'atagaddemu bajjamuwa nga byanjawulo okubyera okuddako akomewo ewuwo ekyo so mutweyunira ebintu byaffe birungi akadaama obamu abantu mwenna abali ebweru ng'oyagala kukwera maama wa bizinesi oba taata oba sisita oba muganda wane Uganda tukubire ku namba zaffe kwe ziri ku TikTok teeka mu Redditens yange oguleka camping tent kogende nako mu kyalo nze camping tent teva mu motoka yange omwo kuba tugenda tutambula oluusi tugenda mu field ne musulayo nze nagaana loogi sula mu loogi zigula buutu neziyoka camping kange saiti yennyini gye tuliko nenkazimbawo ddakiika nga 2 enebaka kati abantu abasinga bagenda mu byalo wabaayo ensiri genda ne camping tent yo giteeka mu ddiiro lyammwe oba mu kikomero ebweru webake kuba camping ebamu n'akatimba munda owulira ebbugumu ng'osumulula wali ku kadinisa akatimba kasigala osigala ofuna fresh air naye ng'ensiri tekola ki tekuluma ate enkuba ne weetonya teyitamu embuyaga tekola ki tasigala waawo so mujje mutuguleko camping tents ne tenti zennyini mujje mutuguleko tenti si ogende n'emmotoka ya tenti mu kyalo okube maama wo surprise oba taata omugambe omwaka ogujja 2026 nkuwadde business tandika okupangisa tenti mu kyalo kozi ne bakadaama abali ebweru ndaba bakaaba nyonta ate babaliiridde ssente bano bashabani juuku ogenze ebweru myaka 5 okola ssente zo mu bulumi ate oweereza Uganda oweereza buvubuka ssente ziteekwa akawunti yo omanyi nti wendiddayo nze ngenda ozejjirayo bw'okomawo wano jangu wano ku Redditens tutuule wansi nze nkubaliremu ebintu by'okupangisa birimu ssente nze nkubalire nti entebe tandika ne bwe ziti tenti tandika n'ez'abantu bwe bati ez'ekikumi bwe ziti n'eza5 bwe ziti okusinga okuddawo n'ozannyira mu ssente zo ojja kugula tenti zo ogenda opangisa ekifo bintu byo biteeka ojja kuba obirabako nga ne biba tebikoze okola ki ssente zo oba ozirabako